bakimanyi bagenda mutuwa anti bakimanyi nga tebagenda mutuwa bagenda kututira wano bagenda mbasubire emirambo wano tebatwe mafia boss muli baddembe tuli bamalivu watugabe batamukuwa leero bwe batamupa leero nfiira wano tovaawo eiza bantwala mupiira gya patro wansi oba ogenda naye oba tugenda aba babiri naye nga zinasalawo okufiirira kibanda nobadde so nobadde bwayabwaya boy olina nnaku eno nnaku ogikolera bulaadi oyo gamba ki naye alieni tugenda bakuba Olunaku olwaleero Alien Skin lwakomezebwawo mu kkooti neera ng'embeera yo yatandise okubeera ey'ebbugumu awo kumpi ne kkooti y'e Makindye. Olunaku olwasembayo Alien Skin bwe yaleetebwa mu kkooti awo abantu bajjulawo ku kkooti neera embeera yali ya bunkenke okusinziira nti ne poliisi yagezaako okubeera nga ekola ekisoboka okubeera ng'ebagumbulula. Ku guno omulundi bakomyewo ate ku guno omulundi balinayo essuubi ery'amaanyi kubanga kkooti omukyalo oyo lwagenda ossalawo oba Alien Skin awoza ava wabweru oba Alien Skin Christmas ya wakugirira mu kkomera eyo gye bamuteeka eruzira. So bunkenke bw'amaanyi nnyo okusalawo kwa lunaku lwa leero tusabe busabi omulamuzi asobola okubeera nga ajja kubanga ebbugumu eribeerawo omulamuzi wadde mbogamba mbu ndi bize siriiwo katufuneyo ko olunaku olulala. Kijukire wayogera statement efanaganako bwetyo ebbugumu libeera likendeera ne tusabe busabe Mukama Katonda nti Alien Skin akomezebwawo mu kkooti olwaleero n'omulamuzi asobole okubeerawo awe ensalaye oba Alien Skin bamuwa bbeero oba Alien Skin tebagenda kubeera nga bamuwa bbeero. Ekyo tukitegeere then bagende ku step eddako Alien Skin we bamuma bbeero ebeera ya kubeera nga batandika kuwoza musango then bategeere nti emisango gimusinga oba tegimusinga. Giba tegimusinga ateebwe, giba gimusinga aweebwe ekibonerezo akisavinge asobole okubeera nga avaayo eruzira. At the end of the day Alien Skin abeera wakuvaayo nti ne bwe bamuwa bbeero abeera agenda kuvaayo. Ebagana omuwa bbeero nga babuuza omusango, bawuza omusango n'agusinga abeera avaayo, bawuza omusango ne gimusinga neera asavinga ekibonerezo kye at the end of the day neera abeera alina okuvaayo. So olunaku olwaleero ngenda kuwa updates zonna nga zigenda otambula ku kkooti e Makindye. Gwe kyolina okukola subscribing nyiga notification bell ebisigadde obitulekere watuukira mu kkooti nze walina okwesa Max Media nga ntandika okuwa updates. Kyolina okukola kiri simple subscribing nyiga notification bell ebisigadde obitulekere ate still walina okwesa Max Media atamala ne bannaffe abasimulabo products abakutuusaako products z'omu kisenge ezirya 100% habo. Omusajja yenyuma musaizi omusajja atamalako bulungi omukyala atalina mazzi sweetener tight pulling oil